Inside Story Uganda, real source of political updates. Katikkiro wa Uganda yamalawo paundi emitwalo 6 n'embase ne ziggalawo. Wagirabako oba wali mwana muto? Wali otandise okusaka amawulire oba wali mwana okutegeera? Yes. Paundi emitwalo 6 mu biseera ebyo zaali nnene nnyo. Anti buli paundi yali mu ssente za Uganda 2 ng'akapapula ka siringi 2 tukayita akapawundi. Paundi emitwalo 6 mu za Uganda z'emitwalo 12. Embassies zaggalawo. Embassies closed in protest. In protest? Yes. They were that was an extravagant expenditure? Yes. And Obata came out and defended himself. I'm a nationalist. I fought for independence. And many goods were given to me free of charge by local companies. Ngomwenge ngachi. Idi Amin. Yajiddamu Mirundi ebirimbo due to public demand. Embaga? Yeah, Amin. Ne Madina. Yajiddamu eji. Ebiri? Due to public demand. Is that public demand? Yes. So, it tells you, nabagamba nti government ya Buganda ey'emmengo yawola Bungereza paundi emitwalo 10 mu Second World War. Era olutalo we lwaggwa ne bazimbiramu ekisaawe ekyewankulukuku. Yes. Naye much of the items ng'amataffaali baabibba ne bazimba olubiri. Tutayiza mupiira nga Kabaka asula bweru. Uganda government yawola Bungereza mu Second World War emitwalo gya paundi yaka 4. Era ne bagikolamu ennyonyi manya emmeeri bagiyita Uganda. It fought in the Falkland War ne bagidamaginga. So ebyo bintu ebyamaanyi ennyo byojjukira nti ebiri mu history wastage of money. You mean embaga ya Obote eyinza okuba yali expensive okusinga eya Kabaka Mutebi? Anti balasente. Given the times. Yes. Balasente. Nti paundi emu emitwalo gya paundi 6 ogambye nti okubisaamu 2. Okubisaamu 2 yakiwali 2 nze nkubisizaamu 2 ziri abiso gyali mitwalo 1,200 around 1.2 million shillings then around there. Tizimba amasomero amu mu kiseera ekyo yali miliyoni mu emitwalo 2 ey'ensimbi zaawa kakadde nga kabalika. Omanyi nti sukali yagulanga emu sente 4. Ekilo ya sukali oba laatiri okutandika okugula sukali ku maduuka nga laatiri egula singi emu sente 4. Naye ng'abanywa nze neewunya n'okwewunya mbu simanyi obwavu obuli mu Uganda. Mwe mwalaba ku bwavu. Sukali nga laatiri egula singi emu sente 4. Naye ng'abantu bafumba bikajjo mu mazzi ekyayi. Nange nakulambi manyi nga tubisekula ne tubifumba ne tukamulamu amazzi ago ye sukali kwe basaba. Omanyi nti ogolola essuuti ng'eno oba empale ng'amazzi bagateeka mu cupa agabuguma. Paasa ani agigula? Amazzi agabuguma bagateeka mu cupa ne bagiyisaako. Ebyo babikunyumiza oba naawe wabiraba? Nabirabako. Ate nga ffe famire yaffe yali waggulu nnyo. Waaliyo batuyitayo waloyiziyo kiralama in my village Kalagala. Abantu bagendanga kulonda bisabbuuni ebivaamu empiki woza ngoye ebipaapaali naye ng'omuti gwa sabbuuni gugula sente mma. Oba civilization omanyi ne comfortability oyinza okugaana ekintu because of comfortability nga sente okola ki? Ozirina.
waliwo omusajja Masiikini yali beega, omusajja n'amuteramu kilo ya golodi mu bagging basket ye. He continued begging. Motoka nemutomera abajja omuddukira ne bagitwala. He didn't know the value of what they had given him. He continued doing what? Begging even when he had been given. Tulina okumanya ebintu bibiri. Ennyama nga bagirya lwa mukaaga. Abo nno be b'amaanyi. Era Abaganda bakugambanga ti ng'eggadi y'olwomukaaga etaliiko nnyama. Nga bwe baba balima bwe mbadde nga nnima wano n'enkasuka akambe mu luggya nyinza okulaba ng'akeegalise kozi taata ng'agula nnyama. Ennyama akambe bwekeegalikanga tugenda kuliira era nga tulina mbwa zirume muvubo mukuba kkonde byonna byaggwawo nga mbwa zirume ti embwa zirume n'abaana balye erirwa mbwa zirume alira ku lunaku olukulu Christmas Pasika nyumanga kutta mbizi olwokutaano batta embizi ate olwokutaano yalina tradition yaayo Pasika olwokutaano batta mbizi kaakati nga bayinza okugamba nti bajja kuliira wa muwanga ekyalo mwena ne musonda amatooke biki ne bayiisa omuyiro gwabwe ogw'omwe. Kati omukazi ataaguze lugoye gwe bataagulidde lugoye asaba misa ya kiro ku Christmas. Kuba talina lugoye. Era nanyumirwanga nnyo misa y'ekiro naye nga nze sigenda kusoma. Byavumanga faaza ekiro ebyobuwemu. Faaza mala tugende wala gyawola baba. Nabikubawo ebiddirira. Kati badyanga omusajja yalidde emiwogo gye emisana gyonna yeetegekera lunaku n'adda mu kereziya omuli ettaala n'alyoka azunga n'amagamba gabwasi ng'amaze okutaakaka misa y'ekiro ng'ennyumira naye nga batalina ngoye tebabagulidde be bagenda mu yeekiro abaana bonna nga babatwala ffenna nga batwala ku tugo lya Christmas kubanga it was a one day ne kakati mwankankubaoli omukazi omuganda ng'anobera ekintu eki kade olugoye lwasiibamu era omusajja bwe yagendanga okutunda pamba oba emmwanyi n'agulako kade y'omukazi n'awa omusolo n'awa egundi eno renti ey'ekibanja ng'aba amaze busuulu sasula obusuulu sasula omusolo naye kakati gwe tunulira abakazi muwala we lwe yayanjula yafuna gomesi newaliyo embaga ya graduation yafuna ki gomesi so she ends up getting gomeses nekiba tekikyakola makulu kyova olaba nti bano nagamba Amelia kyambadde nga nkyali mu State House nti abakasiita ekibiina kyakasiita si kyabayigiriza no abasuubuzi ba Uganda si bayigiriza apart from a few ngabo bahamu baani sabali mu mafactory ne bano abali muki mu kasiita mu informal sector nembaga mubafunire abadiguli abasoma economics aba nga mubasasu kuba kasiita buli continue staging iki strikes wagamba bafuna abayivu bakulembere kasiita babateekemu babakolere secretariat nga gavumenti yebasasula. Was that done? Baate tebakiraba naye bakikola kubanga CEO w'akasiita kati ne deputy bayivu baliwa kakati abbe mwesige president yakeera kumakya kasola bamwesinga omanyi omuganda avuddemu awo omuganda abatakyalimu yekyenyi yokka president yakwata miliyoni 40 n'aziwa banka y'akasiita bazijja mu bujjo ne baziwa basekito ne mbabuuza sekito tasobola kubakolera sekito bamukwatira buseruka mu bujeekera sekito gave the freedom through amnesty kamugwamu simanyi mwe temubala intelligence tebala kubanga yo intelligence ya Uganda ebyo teyabisoma when you are forming an organization mutaddemu abammwe
Because I remember Sekitolo yali agenda okukulembera n'okwekalakana. Yes, ante. Oba yasirikirawo. Ndoza inayo ka diploma bwekati. Abali Revenue Authority bamuwanga sente. Akole strike ate bamuwakulinge. There is a strategy mu Uganda Revenue Authority. Bamuwa n'atiisa ne bamuwanga bikende. Era yali musajja mukujjukujju nnyo. Bwe ba striking ogwasooka Museveni yagaana obbala. Museveni mugezi. Ami yawolerezanga abasuubuzi abo n'abamuwa mu trade. That's Museveni. Yabawolerezanga. Era waliwo omusajja nga muyita Ochengi ng'asomese economics e Makerere. Museveni mu 86-87 yamuwa director of taxation ng'azirabako. Professor Sibambi yamuwa oba prime minister n'obwa minister kyeyakola kyali ekinga Gobi. Tukiyita political hygiene. Ekyo Gobi okisobola. Gobi akikoze. Political hygiene. Financial hygiene. Baba webiseera bwegiti kunda ku bwegiti bakola kyebira tobisobola. Beetaga political scientists. The fundamental issues. Olina okubanga wasoma gundi. Political economy. Yeah, but Gobi has removed the ghost pay. Anti-political hygiene. Yogamba. Naye kakati bwe yakutte yagenze n'akwata ku gold. Kusali. Yangu the inside out. Yagenze n'akwata ku ssali. Museveni kye yamukoze Gobi n'akabuuzi tasobola kakwatako. Ne Bahati yababuuza nti bapani secretary ani abalonda. President. Obayinako powers gwe Gobi. Tined. Kubanga bagobi. The permanent secretaries are appointed by the president. Gobi yadduse emisinde okuva mu sente yabadde entebe atuula mu ntule bwati. Muzeeyi yagambye Bahati ebigambo. Bahati ajja kulwawo nga takwata kaboozi. They provoke him. Omayiga nkubuulize. Because you don't have powers to appoint. Yes. How do you sack? Bagobi ekibalima kiri bwe kiti. They don't study the mood of the president and the situation. Zineberanga mu State House nga bakuga nti kati situation ya maje. Ayinza n'okunoonya n'obula. Mumu studying. Kati ali mu mood bweti. Ne mumu avoiding. Era nze olunaku lumu yampita ewaka sawa mukaaga ogw'ekiro. Amelia nanga ntolinnyayo. Situation yaki? Ya maje. Maje. Why? Nti Bukenya yali amujjuzizza. As an aide of the president, I hear you people announcing President Museveni ajja kubeera ejjinja. You ring me, I don't confirm. An aide of the president cannot talk about the whereabouts of the president until after he visits the area. Tekyali kya buntu okubategeeza. Anti kankubuulize. Kati nze erina ennyonyi bbiri nga tetunnatundako emu. He was coming from America. N'atuuka e London. N'alinnya ennyonyi y'abasaabaze. Naye nga yina ennyonyi mmeka? Bbiri. Oba situtezizoni obaki. Saa munaana ogw'ekiro abasika ne bankubira essimu. You are an expert on propaganda. Konse yes. Tukolera akabadi. Museveni president Muzeeyi bamulabi mu nnyonyi y'abasaabaze e London. N'anyumya n'abantu. When he has two planes. Omukyala wa yali alina akabina. Omusoga yakafiira mu public service. Musuubira. Yes. Yali aganye president okulinnya Concord ng'alaga e Bufalansa. Now we have put it in writing. Uyu Musuubira. This is a powerful. Naye muntu. Musuubira agamba president. Give me. Nti nakugambye n'ogaana. Tolinnya Concord. Write to me. Confirm. So that in the future I can defend this. You never know what happens. Never batya. That's why we call them permanent secretaries. They continue with any regime. These are permanent secretaries. Who is else called a permanent minister? No one is called a permanent secretary. Kakati bano bagobi tebamustudyinga. Gobi and Sali are all permanent secretaries. Nze ampita nga Bukenya amujjuzizza. Tiyayogedde about sizo nga tonnava London. N'atubuulira gy'oli. Ngenda okutuukayo nga mukambwe muzibu. Yampita kirundi ng'ano okugenda.
gundi amiri ekyambadde akulabudde nti kati maje nenkera tewaligenze nenkebera mu byange ng'olugendo luli safe namala kukebera mu byange ogenda gyali ne bwalinga ne Museveni wakozesanga ebibyo ngera bikubuulira ate entebe yange teyabeerangayo kakati ambuuza why did you disclose my whereabouts if I actually arrived in Kikambwe at Entebbe ne mugabe wa Excellency I was contacted by the soldiers who ne muleeta omwana namutya bebo betwagala okubeera n'omukulembeze betuyita ba handlers si ba advisors yajja nakuba salute namuganze namugambye to create a diversion for us. You have 2 planes, but you came in a passenger plane. Tubadde tuyiza government you were wanted by terrorists. Ate waba wenyenye ddamu okutwala. Ziba tezikyakututa. You were risky. Era president yaŋŋamba. Ye yakugamba lwaki yalinnya ey'abasaabaze. What was the intention? Yaabwe bya security. Nze nakola kabadi. Ne mbagamba nti President Museveni boarded the passenger plane because he wanted to check what prevents ministers by going through by economic class. In the future, no government official is going to use other planes. Because the economy is safe. The president has tested it. Nenkakola akabadde kayitayo koze Bukenya mpalana nga bano bali bampalana. Omanyi forces nyingi ezankuba. Kimbalengedde okubuuza what would be the problem between you and Bukenya? The two of you are Baganda. Bukenya bwe obwa vice president omanyi Museveni ayihiya ti Museveni yagamba Mbabazi ne Bukenya nti we are going for a risky venture. What if Parliament fails to amend the term limits? Let us float 2 people, Bukenya and Mbabazi, in case I fail. Kati ye Bukenya going ahead nateka on the presidential campaign team. When I read one of my books in Kugamba, he started collecting kugaba before. Yampobwa information nabwa n'ekibazo eyali mu Simba natandika okulwana nange quietly ku program ya Simba nenjibuukako agenze mu bamusako. Nobody can leave Gasimba ganze nali first. It's the moment I assess. Nova. Omutima gwange gusiba ekintu omulundi ogu. Manyirosi. No. Because I've lost many relatives. I've lost children. I lost my father. All of the people who are very close to an individual will never feel it wako. Kakati kitegeeza ki? If I leave government, can anybody who has left the government go to a bank at the end of the month? Omutima gukijjayo. Bw'oba wazika ku kitaawo muwanga tolina gy'ogamba nti why ndabye abantu bangi nnyo ku mpaka kanonye taata. Except if he disappeared. You keep checking. This is the problem with the noble people, which I'll explain later. Kakati, Museveni yabagamba, you people, give Mirundi unfettered access to me. Never ask soldiers. Nabaganti, you see, bring Mirundi's mother, Ajanda. Oh, I'm coming closer to the president. To the president. But I thought as his press secretary, you cannot be his press secretary and keep a distance. Abasajja bano beetaaga case study nze mbamanyi. Nti boss tukiita group psychology. I was explaining this morning. Nembaga nti kwata ebintu ebi ng'oyagala okulaba eggwanga bwe lifaanana. Tulina kye tuyita body politic of the country. Body politic of the country ekulaga nti bannabyabufuzi baamu mu ggwanga eryo beeyisa bati. Political landscape ekutegeeza ensi eragawa etambula etya kyekiri ku ground. So body politic, political landscape. Ekyokusatu group psychology nti I know tigwe kwata omulambo gw'omuntu gusokolemu ensigo ezi gutwale Busoga amalwaliro gaweddemu nga bategedde Abasoga nti omulambo gulimu ensigo ibiri egula $1,000 egi ejja $1 obabyeko $10,000
eddwaliro lisigalawo tebakuba akagoma kaabwe odireeta oza bwoditulyako edda oba olina okuditukomera yediri tuyina gurupu psychology nti abasajja abaterezeza eggwanga lino basoga era nze ngenda nembawulira nga abasoga babajereka. The first person to put a canoe on water in Uganda is a Musoga. Omuganda Lubugo. How did he come out with Lubugo? It's very unique. N'abazungu lubakanga. Sirwa aguzi, sirwa ki. Yakomaga emiti emeka. Ate waliwo Lubugo n'ekikunta. Ekikunta kifa ku nserere. Olubugo mulimu n'olwakimoto emiliyoni ezi. Olw'abakazi ab'ebbeeyi ze bambala. Balwokya k'essanja ne balukomaga ensaamu ndala. So technology bw'otunuulira, the first person to put a canoe on Lake Victoria was a Musoga. Gana amazina gandi nankasa Abaganda ge bazina is Kisoga dance. How did Geraldine Sally get there? Kakati okitegedde okutuuka ebintu okumwokya? No, andi kankubuulire nti bano tebategeera Museveni muudu gy'alimu nti omusajja omusanga ng'ayina ebyekisiyaga bimusumbuwa ayina abazungu abasibye eki ebintu bye byamaguzi ayina international community efuuse hostile bwebaka otulo ye teyebaka ensi egenda where do I fit mu changing society. The Israelis are my close allies, but we have hosted two Iranian presidents. So we cannot speak in support of Israel. Ye Museveni amanye ekiri e Sudan, amanye ekivaako banna okugwa e Gabon, amanye ekiri e Kenya. Bw'ofuluuta bw'eggobya ofuluuta olabira kumpi wano. Kakati kakuboggolera n'okeera ku makya kubanga bapamane secretary babe toyinza kwekudde obujozi abasajja abo bwe bayina yaki nabo baalya ssente. Anti what you don't know, Parliament nayo yagikubye n'agiteeka ku ttaka ate yakagwa emirundi mingi. What you don't know, the Muhoozi factor y'amaanyi. Muhoozi ayina security agency enoonya ku corruption. Betikame buyakuzannya. Sure. Yes, Museveni takozesa obufiiso. Ate mugezi nnyo asooka n'akuyita kati ayinza okuba yasoose kuyita nassale. Ate Museveni kuba lwe yazaala abaana abawala ayina nnyo soft sport ku bantu abawala. Is a good friend of women. Yes. That one I agree with you. Bwatyo bwakubye ne busogo tussa wansi yatuwa abakazi beerere buli kifo tasitula musajja w'amaanyi kali busogo tali musajja w'amaanyi. Women are honest. Women batya embeera embi bebazaala. This why nabagamba nti ensi yonna eyina image problem eronda foreign minister mukazi. Mushikangabo yabadde e Rwanda until Rwanda its image has stabilized. Nereeta omulala. Nosanga nti Uhuru Kenyatta ne Gundi nani baleeta Amina ne Ruto baleeta Amina. Women are very infectious. I'm a woman. You think I can encourage killing people in Rwanda when I'm also a woman? With the children, I know the pain. Yes. Irando was so don't you think President Kyeyakoze between Gobi and Geraldine Sally aleta collision course mu bano? Yabadde humiliating Gobi ne Gundi. Why? Nti gwe Gobi toyina pono yali osiramu ba naye Bahati akabooza ajja kulwawo. Ate Bahati ajjiramu naye yamuyise ate nga bulijjo Museveni asingana bapamane secretary zibokka kunono ne Gobi yamuyise namukomolamu ng'ebyenda by'embuzi. Gobi okuddamu okwata bapamane secretary bafunye amaanyi tabakwatako. Ye Bahati kye yamugambye nze ndi wa misu Bahati emyezi 6 nga takwata kaboozi. Minister Bahati amumanyi nnyo. So akibadde mu kino. But is a minister at that ministry. Kakati bo kye bakola obubi. Nze Museveni nakola naye emyaka 10 n'eki. Museveni mumanyi. Museveni detects enemies from far. Teri muntu akola damage ku government nga tamutuzanga katebe. No.
gwe mwogereyo aba yamulabye dda. Museveni uses reverse psychology and deception. He's an expert. He encourages you to damage yourself, forces you on a self-destruction mission. Museveni ye kyakola aleeta bonna basome n'okiwakanya gwe Besigye. Naye nga gwe okusoma kw'olowoolezaamu kwekwewa miyingo kwekwa bano abalina quality education ye si kyalina yakozesa ekigambo eki universal kakati gwe kyotumanyi muwanga quality ya education gye tumanyi si quality ya ordinary man gy'amanyi si byawukana yo ordinary man mwana agenze ku ssomero akende n'agenda ku ki era the argument yaffe ajeyo what's the quality of what he has era nze mbagamba abakulu b'amasomero timuleme kubonyaabonya bazadde. Omuzadde teyasoma n'omugamba nti mu economics akola bubi nti tulya ripooti yo amukolere ki? But Mirundi, you are a political scientist. What does it tell us? Parliament bwe wadda directive yakoma nkugambye na suspending ate Museveni abisazaamu is it not weaken his own institutions? Ati kati bw'abakuba asigaza ki? Parliament is on a self-destruction mission. Nti Museveni realize nti bamusombera ebizibu. Amateeka gonna ge baleetako abizibu byereere kubanga bo bali ku populism. The parliament must be populistic. Why? It's an institution. Tikadaga yali agikoze eki agizimbye nti an institution. Parliament would be on legislation. Parliament in political science is a conversion box. You put in the demands and it produces policies. But it must popularize itself. Two, in absence of a politibulo, the Kuenale Secretary Chamagati Chivayo. Where do you get policies? In the cabinet and the Kuenale Secretary. That's where they're supposed to come over motions ono Mugund Muchi cabinet. Private members motion. Kakati Chikutegezi is the chief whip who doesn't know what to do. Why? Nankabiro yakola kwa chief whip ka center inaja azija 5 billion to handle tako kadaka pay nakos tezali za Museveni aina jezija bakube kadaka kakati without money Museveni yamanyiza abantu sente nti abaga muzeitwe twakuyisizaamu naawe kola ki? This is why the person who replaced me was set out here. I was using my money. Really? Who are the key people in the media? When journalism need exclusiveness, muliking the story especially kakando yanku birange simu inayo ko inayo. Balo no mulali mu monitor. Ngankabaterekera kidi nayo. Exclusiveness. Tebagala story na press conference buli mwagirabi. So you participate the media in who matter in a media institution. When a media institution is dry, that's when you give them content. Yeah. Give you money. Two, Museveni taman check book journalism. To give journalism money when I've created news for them and the salaries and what. Museveni omugambe nti muze impasete zokuwa amawulire. You dig it in your pocket. Yeah. Ateko yo amawulire alowooza. Nti olwaleero nsibye lwa kitula ngenda kugenda n'emitwalo ameka atano n'omuntu aganti abanne bannaffe ku ssente mwasibye wamu era nze ntukola charity nkubuulira nti omusajja yalaba nanyini nyumba yalaba gundi we tenanti we mu press conference namuga nti nkubanja nga wabadde wa Museveni naffe bwe tuli advisor ate batunula baziga batogendayo. You will create trouble for yourself. There is no money. Because everybody will be pouncing on you. Your family will pounce on you. 1.7. Because you are an advisor. Yes, you are an advisor. Of the president. Talking to you. The topmost man in the land. Anti baba chitwala litulale. Kati nze to avoid classes. Let my wife know nti I'm unemployed. To have peace in my family. My children will know that he has no job. You are a presidential advisor. It was assuming without. Kubanje sijja kweyambisa kifo ekyo kubba. I have many enemies. N'emikwano gye tegikuwa. Ate gwe munange yatuuka. Ezo yusizo zitubonyaabonya.
Iyo motoka emunya buzi. Mirundi. That's why they say. Nasaba mukulu w'essomero ng'ojjidde mu UC. Nti nsaba omwana asome ompeeyo emyezi 2. Ng'ojjidde motoka ya gavumenti. Yes. Tebamanyiri yali ti. Obujozi bwokka obwo baniisa ku bantu bwanyanja. Owasingaze kupulidinga. Ebyo nabigaana. Olina atwala 5 billion yena agenda. Nabigaana. Gwe Museveni akanyuge watali se. Ebyaŋŋaano okunya. 5 billion bazitutte. Mukuba simu. Are you honest? Very good. Now Mirundi, I agree with you. The other day wangamba osulawo otya omulimu. Oli mukumpa mulimu oze general manager. School fees ni mukwewozaako omwana mugemerere ku ngankola kye. Kuba general manager nkikola nze noonyeza. Mayiga teyazinoonya nga kabaka amutemerako. Zirudda ozinoonya. Zinoonyeza ngo. Nenoonyeza advert. Money looks for money. Where do you get money from? Nenoonyeza ebirango. Nze if you give it to me ekiri free. Naye buli kasente konna kali bakajjawo dda gw'olina kubeera hunting dog. Ogende kapapula. Now, Mirundi, how do we defend Museveni? Nti supporting okulwanyisa corruption. Nga parliament bwegamba nti Geraldine Nsali is corrupt. Ne bamugobera atamuzizza. Nkubuulidde. Tebamenyi bwe bakola. If I want to eat money nze nzirya. Batugamba mu psychology nti a thief must be highly intelligent. A liar must be highly intelligent to remember what you said yesterday. Liar must have a sharp memory. Nti buwanga osanze mukazi wo oba girlfriend wo n'omu tyatono mwito nti mwannyinaze. I look the other way nengenda. The next day I find you with her. Nti yani neiba wange. The third day nti landlord wange. A liar must the lie has changed. Yes. Started as your brother, yes. Your tenant. Omubbi alina okuba nga alinga kapa. Kapa eriira emmese ku ssuuka enjeru n'eterekawo omusaayi. You cannot even imagine. Eh? Yes. Never go snake. A snake ejja nnyo enkoko bwebiikira. Naye bw'emala okumira eggi eyita mu katuli akatono. Eggi neeryabikirawa. Mu lubuto. Bw'oba oyagala okutta omusota fumba magi. Effumbe terina weeriraga. Oh, yeerimire emire effumbe. Nerigaana okwabikiramu. Eyita mu katuli akatono kuba ne bwe guba gweyubula era guyita mu katuli katono naye amagumba gaagwo omusota naye gulina tayimu gye gukoma okweyubula. Tewali Katonda ekyekola kitaliiko empungu ewangala emyaka 7 naye bwemala okweza emyaka 10 ng'eyagala 2 ebirala egenda ku lusozi nekuba biiki yayo n'egijjako neyekunyulako ebyoya byonna in 100 to survive. So Katonda kyeyakola kakati bano enkola yaabwe tebawangulwa. Kyobula banjo tubaganya emyaka 10 lwaki tebalabangako omuntu abawangula. Baveeko abasonyiwa. They have never considered defeat. Abasonyiwa tobyogerako. Era bacyanwanyisa. Babakuvaako. Bate bakulwanyisa bakuvaako. Bacyanwanyisa. Mpapanyi bacyanwanyisa. Kubanga bali ampatadde. Neddabe gye mutadde ku family yange. I want to learn from you. How does government work? How come yawandikira Geraldine Nsali nga tabuza authority? You don't have powers. Are they not talking with the president? Omanyi nti ne Museveni yakya parliament ayinza ogitya. Because waliwo ekintu kyokola n'okola ki n'oyitawo nti omukazi wadde akola naye ku Christmas akutta abalime n'alaga e Nairobi muwanga okkiriza nti musaala gwe oba mulimu akoleramu. Olowooza nti waliwo. Yes. Mu byobufuzi batugadde paranoids control power. Abatiitiizi be bakwata power be bakuuma omukazi. Paranoids control power and a woman. Kakati ye Museveni tumumuyita musiru nti etteeka ly'ebisiyaga unanimous. Buli kyemuyisa mu parliament unanimous. Which force is behind you? The parliament atali kwesalamu eyisizza. Awatali kwesalamu eyisizza. Ebeeri kagikoleramu. Bwerijja ina powers to impeach you. Ebyo Museveni yatya nti parliament yaleese obutayisa teeka lijja kukomo ku kisanja. Yes. It can. Really? Yeah. Yabayita. So was he not ready to use the force? N'abaga nti Moi yalwawo okuleeta Uhuru Kenyatta. Era nabagamba nti ekyanyiza tumukunde. Kyali eki tumukunde awulya nti museta usimbadde mu meeting tiyaki
nti balonze omusika wa Museveni in case Tumukonde yambuuza nga mukambwe muyitirivu nnyo ku Silver Springs, do they think that I'm a luggage who will be put on a lorry and carried out away? Kubanga Tumukonde mmoja yali muyiso. Tumukonde ye musajja yakulyako teri yadumirako force brigade nga balwanyisa. Let me understand. So Museveni thought that in case Parliament did not pass the term limits, yes, Bukenya or Mbabazi would stand in. But me I knew. Era nagamba Tumukunde nti ono kakodyo ketayinza butakiyisaamu. Nkima bw'olaba ebuuse ku ttabi erimu ng'egenda ku ddala tegwa ate yasoma mathematics. If you see Museveni picking the presidential papers has won, has risked his future and past, tayinza agendanga ekyonziira. So Kasajjo nomination papers. When you see Museveni going to the Electoral Commission, not sending the people to the Electoral Commission to pick presidential papers, has won. Tosibaawo mukazi wo. Kubanga okugwa kwe kutegeeza nti ali humiliated. Era that is my argument. When I was in Western Uganda, takabba lwaki akabba. If you want to rape a woman, attempted rape ne rape punishable the same. Rape ulieko osanga oyinza okunyuma n'akusonyiwa nobeera limosifu naga nti ali omusajja oyo yandepinga n'akunyisa olubuto naye omwana amulabiridde okusinga baze limosifu lumukooti. Yes, kakati nti bano bagoobi tebamanyi Museveni bwakola. Museveni lwokusiriyaza we. Museveni was the snakes out of their hole zibagoobi. Ate Museveni kutaka nti abakozesa bagobi tabamanyi. Museveni knows who is using Gobi. I think you don't know how much Museveni loves Gobi. Ate bo tebamanyi nkubuulidde. Mirundi. Museveni loves Gobi. Gobi yakola naye emyaka emeka. I'm telling you 14 years. I worked with Museveni for 14 years. None yakakoze omwaka. Bakakola emyaka 2. Kugambye nti Museveni ye alinga omusajja omukulu w'essomero ng'ayina abaana be balalu. Gwe bafunyisa olubuto ye gwagoba abaana basigalawo. Bwekolaga n'abantu ba Museveni okola ekintu bo tebalabika ate abakwatawo. Kati abagoobi naye nga olaba bwanyiriza economy bwamyumyudde inflation down. Ebyo byonna ogula b'amawulire bagoobi tebalina nnyo inflated gundi achievements biki kati gwe kankubuulire. Do you have a brain to analyze what Gobi has done? Do you have powers? Do you have powers to handle a permanent secretary? Kati yeba abali emabega we babi mulowoozesa. I think the secretary to the treasury. The head of public service. The head of public service. Head of public service. Two. In case Parliament that told him that you as the supervisor. Parliament ina buyinza bwana Museveni bwana kiza Parliament. Wali wana asigalawo. Museveni has to term Parliament. Museveni anyoma Parliament. Bwe yagoba Namuganza yamulemezaawo. Bwe bagobye Sali yamulemezaawo. Kale yagala Parliament emuyambe etya. Bateyo ku drawing board obana bo bennyini munda zaakaani. Let them nti ate speaker aganye gundi aganye ono gundi ono musajja atwala ekifo kya ate deputy speaker amutaddewo coordinate find a way togeranga ono agenze nga speaker taliiwo. The speaker should sit and explain the two situations. By the time I rejected FDC's appointment of Yusuf Nsibambi, there were quarrels, but today Parliament has heard that this batuufu. The banks have also agreed. This is now a legal official position. I now agree to that this is defendable in law. Naye ono bw'abanga akikola ng'ono taliiwo bagenda kwesanga nga bagirwaniddemu nti ono deputy speaker ye ayagala nnyo okusanyusa ababaka baaki ba Parliament. You don't need to please. Naye defend your position. Defend it. Your position. Nti these MPs aba opposition
abalwanagana abagala okujja babaganye kwogera mu palamenti basooka na Bobi Wine. Bobi Wine yakwatiddwa bubi yavuma Muhoozi. Omanyi kankubuulire kati ovuma Museveni oba n'ovuma Muhoozi oba n'ovuma First Lady n'abantu abalala ab'amaanyi balina abakukwatako nga tebannakukwatako nga tabalagidde nabbalagira. Sure. Amuteringi waliwo abakwesotingi gwevuma Muhoozi ne batamanyi kubanga Muhoozi this MK is a movement, a very popular movement, white movement. Amuteringi yo kankubulye Muwanga Museveni yinza obutasigaza baminisita. Museveni n'akola ruling ti minisita yenna alaga mu MK resigns. Omanyi baminisita obungi abali mu MK naye nga bagendayo kukwayatira abalwanira ekifo kya coordinator mu buli district obamanyi obungi. Ministers that are paying allegiance to Muhoozi Yes. already. Yes. Kwayatire. Nkugambye twabadde Shema ne bagamba nti basose gamba nti Katesumba taliiwo tayagala Muhoozi. In the evening ne gwe baawangula bonna bazze ne bakola allegiance. I planted a tree because I represented Muhoozi. I was the most high ranking officer mu gundi awo. Naye n'aba opposition ne baplantinze omuti mu Muhoozi gundi. Muhoozi ki bagiyise bati square. But you appointed in Uganda. How did you represent him in Shema? Atenze njogera Bakulonda Buganda. region ye number. And I'm popular. Mwanga tomanyi how popular I am. I tell you, President bamulimba nti siri popular. Gwe yogerako bwogezi. Waliwo omusajja baali Kamuli alina leediyo ye. Omuyisente ze yampanga buli wa mukaaga ogendayo nga n'amafuta agasasudde. Naye nga bwe mbeera ku leedi waliwo endala ezoogera. Muwanga, you see, when you are used to somebody, tomanya value gy'alina. No, but you are popular in Uganda. I Everywhere in Shema, in Western Uganda. What do they want about you in Western Uganda? Wait. Kankubuulye Muwanga, never underestimate yourself. We shall be powerful factors in the next election. I want to tell you. Abaana bali ku smartphones. Even ono junior naye bamumanyi. Elections, we are going to determine elections in Uganda. Panelists like me. But already your followers have complained that they don't expect to be a Muhoozi person. Why? Why? But they said, oh, Mirundi, we thought he's an intelligent man. Why there? They complained. They're right. Bagamba, kankubuulire. Teri mukulembeze nze mbimanyi ebya psychology. Tukita reverse psychology. Naawe obeera ne Mirundi. Omanyi kikitegeeza? Weewulira ki? If somebody asks, naye Muwanga. Naawe osobola okwogera ne Mirundi ne mutuula. Emba nzito wamu. Kitegeeza oswala. Waliwo ekya contempt ne ekya respect. Why? N'abambala t-shirt eza Irene gye bali. Kyobola nti t-shirt zange. Nze banga Muyanga. Naawe n'ogende wa Muhoozi. Yogwe Muwanga. Gwani ajajinga Muhoozi. Ongano genda. Who are you? Gwani oyina kigwe. Arrogance tukita imperialism. Imperialism means somebody captures your brains. Nakulowozesa nti yakola ki? Ya controlling. Yakulira wolaga ne wova. Nyambala yakola ki? Yakutwala bwotole. Amini yakyogeranga nnyo imperialism. Inside out. Ne Joseph Tamale. Kakati ko buli wakkiriza imperialism. Misa Muwanga. Otambula ne mukazi wo ku mukolo. Is that your wife? Misa Muwanga. Is that your wife? Oh yes. Oganti oba malaya. Oba kiki obanze simusaanira obanze munafu yayogedde ekigambo eki era kyoba olaba nti nasazeewo ngenda kuddamu nsuuta ntunga amasuuti gange agaliko Museveni ne Muhoozi tebagula bifaananyi bya Museveni tisati za Museveni tebazigula eza Muhoozi zezitunda lwaki Museveni n'ekibiina kye bamanyiza abantu firifingizi so buli ekiriko Museveni balooza kyabwereere obabbye n'obutabo bwange bwagala bwabwereere ebya Muhoozi ate babirwaniranga ku ssente people were ready to buy anti yabakulirizaawo abashepinze era buli ayagala Muhoozi omuwagira yayagala okuteekamu bo be baagala okuteekamu akulabe ng'owagira anti bakitegedde ye next. Is that sustainable? Politics is perception. Tekimukube mu kalulu. Asobola kikuma paka mu kalulu. Anti ngira n'endowooza anti yetayogera.
we are stalking Muhoozi. Because it's not talking. Stalking ukitegedde ng'omusajja agoberera omukazi gwayagala ennyo gwe yeegomba naye nga y'omukazi tabiriiko. This how Muhoozi has contacted him. But why is he not talking? And he is a serving army officer. Abaganda baadima yalazibe. This is how he has operated. Nti abalabe be tebamusobola. You can do what? Tear into somebody's evidence. You tear into somebody's manifesto. Kati Muhoozi atayogedde omugamba ki? Abatayogedde. Kugamba. Toyina bw'omugamba. How can you otugotya akasolo akatalina bulago? Ate oba onaatugakya obulago tewali. Okutuga kitegeeza bakagudde mu bulago. Muhoozi yakufuna ba stalkers. Ffe tuli ba stalkers. And we are saying we are stand by generators. But I saw nga the concerts in Western Uganda, Museveni alekere generation yento. You are saying that again? Nkubuulira. Museveni alekere Muhoozi. Baga generation yempya bano bonna balitadde gundi. Omanyi abayina property. Aba Western okubagezi. Babadde mu power. Bayina property. Bakumye emyaka aga. Ana power yawo. Kizibu nnyo okusanga omwesitaani ajja n'akuba abantu n'abajja mu ttaka. Baba ne bakakoza mutale. Baba nabino ebiganda byawo. Western talabika ku scene of crime. They ran. They took power, balaba abanubbi bwe badduka, ne balaba abakyoli n'abalango bwe badduka, ne balaba nga bonna be babakomezaawo bajjeno baani. One time nti yefunza yagamba, what type of society is this? You had generals, we don't have, you don't have. Those you have, the colonels, we have created them for you. Ngera Dumira Force Division. And we can create an army commander from Wacholi. As we created J.J. Odong. Nenga J.J. Odong yame commander. Ate junior way yam creating. The inside out so, this evening. Kakati aba Yosefu, Tamale, Mirundi. Bakoze bulungi to the extent nti ojja wa president afuze emyaka 4. Ng'ate ne mutaani we bamwagala. Naye kennyini yabadde Busoga n'akola stop opangira abantu baddukira bamwagala. Yes. It's quite unique. Kale, the inside out. Mirundi. Kakati kyegamba. Njagadde. Twakimaliriza. Nti Gobi yakoze ensobi. Has no powers over permanent secretaries. 2, Parliament cannot be a kangaroo court. Museveni knows webatandika ebyo nga bali driven by corruption or another hidden force. Neba mutwala. 3, nti tebamanyi bwe bakola. If I want a policy to lumba sali, no, it must be a policy. We have seen as a Gobi write a concept paper, and we are spending a lot of money in maintaining and renting government buildings. Yes. Renting is cheap. Expensive. Renting is cheaper. So when I'm traveling in the that you justify that instead of spending money on maintaining our own buildings. Now what do? You hire them out, you rent them out, and then you also rent. Does it make sense? Let me tell you. Nti ekizimbe kya Coast Towers bakirehabilitating ne billion 13 ninga vali yakyo ya billion 11. Kitegeeza you could build a better Coast Towers than maintaining. Kubanga sente za maintaining tezijja. Kati ngolimisa internal affairs. Sente mekazi okozesa oku maintaininga okurehabilitatinga Nsambya barracks eya police